Mu masaŋŋanzira g'e Nateete mwe muli obupande obukola ng'embagulizo nti oluguudo lw'e Nakawuka luli mu kukolebwa. Mu kiseera kino ebidduka ebiva ku bitaala e Nateete okudda e Nakawuka bikoma mu katoogo k'omugga Mayanja kubanga wano baggaddewo olw'omulimu gw'okukola olutindo ogugenda mu maaso newankubadde abakozesa ebigere bawagaanya. Wano abavuzi ba boda ne taxi we basimba okulinda abasaabaze. Wano tutuukawo sometimes boda basitula nsitule olulala tetuyitirawo ddala naye abasajja bwe bawummulamu ekkubo teriggwa litusobedde. Ate ffe twali tuwoza mmotoka tetukyalina we tuwoleza. Kati mmotoka zirina okusaliikiriza okuyita ku luguudo lw'emutundu ekisigula Bunnamwaya okusobola okugguka ku lw'e Nakawuka nga watali ekyo ziba zirina kuyita Busega Kyengera okutuuka e Buddo okusobola okukomawo ku lw'e Nakawuka. Bw'oyita ku ludda lw'emutundu ekisigula oggukira mu tawuni y'e Kinaawa olwo ne weeyongerayo ku lw'e Nakawuka. Bw'oyita ku luguudo lw'e Nakawuka oyinza okugamba nti takisi za Lukoowa ne zirulekera obupiki obw'emipiira esatu obwakazibwako erya tukutuku kyokka nga nabwo buyitako bulaajana. Mu kwesuukunda kw'ebifaananyi omanyirawo nti emmotoka ebadde etambulira mu binnya kyokka gy'okoma okwagala okwetegereza ne zireeta emmotoka ennene olw'enfuufu n'ekuziba amaaso. Kyokka amaaso bw'ogazza ku bisubi n'ebimera ebirala olulagala olunaasaaniika ku mmere gy'onaalya olina okulooza emirundi 10. Kyokka empompogome ziri ku luguudo luno emitulumbi gy'embwa mwe gisuulibwa. Mu bifo amazzi we gasomokera ekkubo okuli akasenyi k'enkungulutale kw'ossa n'ebitundu ebirala abakola ogw'okuzimba oluguudo luno bagenda mu maaso era nga baataddemu ebigoma ebyakazibwako erya box calvert. Abakakkalabiza emirimu gyabwe okuliraana ekkubo lino omuli n'abalufula eri ku luguudo oluyitibwa olukadde batubuulidde okusoomoozebwa kwe basanga. Omuntu gwe twali tutwala e Kabojja kitwetaagisa okutwambula mayiro nga 4 eri mu maaso okufuna we tumuyisa. Emmotoka zino ezaavanga eno zezaali zezigulako ku bantu bano abafumba embuzi emmere ne bambi tebakyakola babe bakasitoma abaveeyo ne bajja ne batugulako naye nga bambi tusaba mugombeefu bambi batwanguyize ku kkubo eryo nga bagamba nti mu kiseera kino tebakyafuna yadde ennusu olw'oluguudo luno okusalibwako. mu butuufu tusala ennyama ne tulinda abagenda oggigula naye abagenda oggigula balina kuyita mu makubo ag'okujja kati amakubo gama masibe kitegeeza nti bajja kujja baali temanna bakusiba amakubo nga tusala ente eziwera 1,500 ku 2 buli lunaku naye kati tusala ente 6. Abatundanga embuzi eziringanga mu 30 olunaku kati luziba nga tewaliwo na kasitoma n'omwazze kugula mbuzi wano. Tumanyi bulungi emirimu gyo gitambudde kasoobo kyo siikola ki kyogera nange lwatu kubanga tubadde n'obuzibuzibu balekakawo mu byensimbi ate nga ne bannaffe abatuwa ettaka bannaffe ababangalya ku luguudo olwo ne batuwadde ettaka mu budde n'olwekyo kiwaliza contract okukolera ku speed entono ddala naye ng'ate emirimu gyakola mu kitundu ekyo egyatuviirako n'okulaba nga teekawo diversions kyankizo nnyo ku projekiti eyo naffe twagala agikola agimalirize netusaba bannaffe batuwemuko akadde emirimu gyo giggwe. Eriyo be tusanze e Nakawuka abavuze ppikipiki okuva e Nateete ng'enfuufu ebeetimbye obwenyi ebakyusizza langi yaabwe. Enfuufu eno sigyeyiridde naye olw'ekkubo lyenzigiddemu kiringa ninga agamba nti njeeyidde bweyizi. Kuba jasi okuva e Nateete otuuka waneeno katebeezamu akyeyongerayo tuuka Empigi nga wa booda. Eryo ly'ekkubo erimu ku makubo agakusomosa okuva e Nakawuka okutuuka mu kitundu eky'Ekatende Maya ne wegatta ku luguudo olw'e Masaka ate bodda ku ludda luno yekkubo eri kutuusa e Kasanje n'osomokera ddala mpaka Mpigi ku Bikondo ne weeyongerayo n'oluguudo lw'e Masaka okutuuka mu ngendo ez'enjawulo z'oba ogendako ate eridda ku ludda luno lyeryo eri kusomosa okuva e Nakawuka okutuuka mu bitundu eby'Ekisubi Katabi ne weeyongerayo n'engendo zo endala. Zino nno ze zimu ku nguudo ezateekebwa mu nteekateeka ey'omwaka gwa 2024 ey'okkuba enguudo zino kolansi kiyambeko mu kumalawo omugotteko n'akalipagano k'ebidduka akabeera ku luguudo oluva e Masaka okudda mu kibuga Kampala. Kampuni ya China Communications Construction Company ye yakwasibwa omulimu gw'okukola enguudo zino eziweza kilomita 72 era ng'omulimu gwabalirirwamu obuwumbi bw'eza kuno 340. Ronald Senvuma, NTV, Akawungeezi.